Ombuzize kibuzo kyate nenkigaziya. By the way, omanyi katuli mu facts oba nga omanye by the way bwetwogera ku facts sikola nkokola bona muntu n'atagirwanyisa. Bulimba lwenkola n'omuntu oluyimba olwalulwanyisa. Kale kwegamba abo banga simanyi I don't know why. Ne enyimba zenkola era ne kamili twakola oluyimba na deleting mu studio. Ato yimba nova kamili twakola na deleting. Okola n'omuntu oluyimba n'omubika bwematulira music enyimba n'abantu omba bonna by the way kituufu. Enyimba ezo zimaliriza omuntu kwegamba yalaba ubanga olulo okitegeera oba ki kati enyimba zonna esinga zenyimba n'abantu bamaliriza ayina engeri okitegeera naye ate okindaze which is kina engeri gyeki mbaddemu amaanyi ate munda mu bwenkirowoozaako lera ate neki oba kikulu oyagala ogakono kamulage nti ate ze enkuba ate oyagala nyimbe ntya era nti mbalina oluusi okuyimba oluusi mba ndabanga ate atayimbye naye nga ate kale nti ndabanga agize naye nga boti ati bwolina okuyimba ate ne combination bwenyuma kiba nyimba zemba nyimbi n'abantu ezo era zinyuma nnyo lwasonga nti mbate oba oluusi kakati eno muzieyo anti mbakata eri abalenzi abagezi bensanze ngamba kati guna bansanze wano kiganda kyo family thing kyalo tinga gwane kati manya kimu gona toba ku kamera kubanzi jandi nabye kuletedde ye by the way leta kamera ngo budde bukyali ngubulire ekivenda obatu basumuddemu ate ne tubajjamu bya patron okimanyi teri agamba efilimu zonna kumalayo bazi full time waggulu wali salute my brother Rome ne demande me yetano tumunonyezaako legendary omukulu ziza bafana mwite Kasendwa Richard tuli ku office ze mpya sengusemuko nabanga ate ajja erudde eno namasuba ku bata omukulu bafana ngenda mukwa ku maso nenga omukulu amanyidwa nga Sheikh Ashraf tubera naye mu mbeera zino nabanga sponsoring program ya feno mu mbeera eyenjawulo era munonyeko gwetago kubanga oyambibwa mu bintu byenjawulo ine bizibu byenjawulo ebikulondoola oyina endwadde z'enjawulo wali kubanga akuyambako mu bintu biringa ebyo akusana okubeera nti onoonya omwagalwawo yakubulako ajja kuba akuyambako mu nsonga ezo kusana okuba nti ensimbi zikuyita mu ngalo omukulu wali Sheikh Ashraf okuba nti akuyambako ku bintu ebiringa ebyo olaba nti abikwasa gajja walagenda bwe likola ku nsimbi kuno onoonya visa stamp ogifune mu budde nga bukyali wali okuyambako mu bintu ebyo omukulu Sheikh Ashraf wali nnyo asomnye ku namba yesimu eri wansi ku screen yawo obenga omutapingako akuyambe mu nsonga ezo Uncle Bafana the legendary bwetwogera ku bayimbi abayimba dance music ne dance ng'omutadde emabbali bwetwogera ku music generally Bafana omuntu ayagala music n'okuba nti nze kutolanga legendary byokoze bingi ebyenjawulo ebirabibwako buuza ku bantu Bafana. Of course mbabuziza nnyo mwebale kubeerako ku mukutu ate era mwebale kubeera nga muwagira embeera yonna okulaba nga ennaku zino Uganda bakutte nnyo akatimu kubanga bettanira social media yaman kyakabi nnyo mbabuuzaako nnyo mujja bajje mutuusako engalo amanyi n'eddoboozi Kasendwa Richard aka Ziza Bafana yes omuyimbi wo omusitwabingira mu dancehall music kino ekika kyenkola ekya raga nti Bafana omuyimbi wa raga dancehall ndoza nze siyinza kwerankinga kubanga nga omanyi bintu tuba tubikola oba tutunulidde nnyo kwewaranka ezo biki yase abantu biba bituwa oluusi Katonda akuyambye abantu bo mu kuweeyinga ndoza ne balaba nga bagamba obaona asingako oli biki okitegeera naye nga bw'oba otunulidde just ffenna tulina futures zanjawulo abayimbi kiba kuggwe oluusi ekikyo ne kiba okitegeera obudde nze oba bwentekamu bwe bukireetera okubanga omutuuzi omusanga gamba Bafana wanjawulo oba kiwe ekito naye nga ndooza enjawulo eva mu kubanga oteekamu obudde just obudde obwo n'okubanga composing ekintu ekina outstanding for some time so it is a blessing kubanga kati mundi gulinga gwa kusatu nga ngigendamu era nali nakagibaamu emabegaawo naye engeri music waffe gyali nga omumanyi wa vibe so ndowooza ne bagamba tuze Bafana uno okitabadde batuteteereza kubayimba naga tuze Bafana nakola eki asooka atubugumyemu nezo kyadde kirungi n'ekyo kati nafunye obudde bwabadde bwamuko nabadde weekend ngemu n'ennaku nga 2 nti nenkwatayoko ne video okitegeera mu mbeera bwetyo nga omanyi bwogenda kuba ensi ezo zitukula nnyo kati ate buziba zaaka nnyo kati kugamba otunyala bw'olina amaaso n'ogamba eno ndi mu 3D mu butuufu eno ndi mugundi just nti balina ebbugumu lingi ekyo kizibu kye balina nti bali mu ddungu naye ng'ate mu kye bayita enkulaakulana okulawo oyinza okulowooza tolina mu ddungu kugira ebintu bya ddala ate ebintu by'amaanyi so n'olabako omanyi buli ogende wantu n'obeera exposed nga n'olaba ebintu kirina engeri ekikuopeninga
mind you no bangola bakati bodda boti ku ground obola banga oyina byolabye ebyenjawulo kati oba tolowooza nga muntu ki abadde tannalaba bintu ng'ebyo n'okuyimba kwennyini nyini obola noga mutuufu neetaga neyongera okukuba endongo ntuuke ku level nga test eno bagamba wakuŋŋanyiza ka stadium okitegeere ne wakuŋŋanyiza ka stadium wakoze ki mutuufu neta okuba eno kwaba sente zino nnyingi kubanga abasajja balina 10,000 lubamu miliyoni ya wano 10,000 lwabwe ebitaano 5,000 ekikumi 10,000 5 kuba bakomana ku 10 baile bakoma ku 2 bakoma ku 5 enoti balina noti y'ebitaano bakoma ku 5 sente zisukka waawo balina ekikumi balina ya 5 balina emu ne babayo ne 5 1 2 3 5 6 5 kuva ku mpaka ku 5 jiba mitwalo 5 5 ziba 15 ezawan 10 guba mutwalo 10 as in 10 guba mutwalo kati 20 mitwalo 2 30 mitwalo 3 40 mitwalo 5 I mean 40 mitwalo 50 mitwalo 5 kati 50 je mitwalo 5 ekikumi je mitwalo 10 ebibiri je mitwalo 2 ebisatu asatu bwebita ebitaano 5 kali enoti je bakomako kali nawesanga ensi ebintu ebyanjawulo tunyengeje batwalamu abantu noze ensi abazikulembera ebintu eje bitambula botunulira kati nalabya abakyala engeje babayise eri ngeye abasajja engeje abantu kale mu Africa engeje bayisamu abakazi gundi olabanga abakazi bebakozesa eno obukozesa bebatayinanga bunogamba nga bwokera ku makyalo ofunyemu abasente bono okwana muwala wa gundi nga agamba nti nno oba gwe omuzaala n'omufunisa olubuto n'omuleka awo ngola ate wali akwata nako tekiba kyamaanyi tolanga ne kati olaba nti abakyala kintu kya muwendo okitegeera basalawo bintu tobalaba okitegeera kubanga kintu kyanjawulo okusanga omukyala ng'atambula n'omwami nga tebali married kizibu tebasobola nakuwa hotel osulemu n'omuntu nga temuli nga tewali kiraga nti okitegeera kale kugamba nekinsanyusa kubanza enjagala nnyo abakyala kuba abakyala abo mwetuva oba okitegeera kati kugamba nti olaba nti babatwala ebintu bwe bityo kale ebyobulamu bwa bulijjo n'obiraba n'olaba enkulaakulana ng'ensi eyo yemu ku Idi Amin ze yawaako obuyambi tusinga obukulu kati ensinga kata tugisinga obukulu naye muga Katonda muggulu tugisinga obukulu naye muga Katonda muggulu tunyeri ensi nti abantu ebintu nga wano ebyokulima kulunda byandibadde eri bikola yonyo naye kati abantu nti ffe wano tubuloba kiki nosanga abantu bali batandise n'okwerimira ewatalina kulimibwa ewatalina kulundya naye nga batandise okuteeka embeera y'okulunda bave kuba nabalina ebintu ngene waffe nga buli kimu gyekiri notumya nga amazzi ga layisi naye nga tebalina nti no nsulo nga wano ewaffe bali ku ddungu naye ffe tulina ensulo n'amazzi ga bbeeyi nebbo tebalina nsulo n'amazzi ga layisi ne kuwano ofuna amazzi wano kwemu ne wano tebakyali mazzi ga 2 tebakyali mazzi ga 3 abo wagodda kwa gabitano ataga abantu tebakyaganya nabo bakimanya gamazzi g'ebitano gaba lo nnyo oluusi tegaba shuwa gaba tuba tuli shuwa nti tegaba ga nsulo tutegaba nga bwala lwenzori nti ga nsulo gava ku nsulo kakati kugamba nti ebintu bingi nnyo omuntu bw'otambulako n'olaba kati n'oyiga n'engendo eyo n'ennambula ku bavubuka abafuma n'aba people power aba family abadekata family oyo gundi ali eyo mulwadde ali admitted ku n'engendo amalwaliro ate n'empunga na buwunzi nga ndabira ddala muntu nti olaba ensi eyagala baagala gitambuza nga buli kimu kyekola kyokka nga bonoogamba nti omulwadde ali muno buli kimu obwetolodde byuma naye nga bakuyigiza eng'egyobyopaleti ng'oyagala musawo omutima gukubanyige w'omutima omusawo yajja okujja oyina ebikebera pressure oyina wonyiga najja olabye science ng'olabye ddala nti omuntu naye nga kwegamba nga tulabye eddwaliro ddene zibu nga olabye dda nti ebintu byadda n'osanga eddwaliro nga duli abakyala n'osanga nga kugamba ebintu ng'olaba organization yokka osanze parliament y'abasajja sajja bakeeranga 10 kuvuga mbalasi jeto gamba olabye ebintu byolimu nga by'olinga ne mu firimu ekitegeera batagala kubayimbi abavudde mu Uganda ne bagenda okuli ba King Steven ba Kid Fox abo banja bagenze tewegate ku basajja abo kuva mu ggwanga lino ntobirabe ebintu byanjawulomu muziki wange akyalina essuubi nti nakati wejjiddawo osanze wabavubuukinga kati nti ebulaya tugendayo kuba kyeyo ofune kasente ng'oluusi embeera Uganda ekoze eki ekutabudde oluusi ng'oyagala ebintu binene nenga Uganda tolina bwebikola ki bw'obifuna nembino ebyogattagatta ewaka tewasingika kati wano ewaka ng'osobola okugattagatta obulamu ne butambula okitegeera n'ogattagatta obulamu ne butambula
oba osobola okusigala nga wooli mpozi nga music tokola ki tomuyina oba nga togufudde nga mulimu kubanga music omanyi mubamu ebintu ebyenjawulo ebikyusa ne tugufuula omulimu mu mbeera nti nno kati music business aba government ne batannagitongoleza ddala nebba abantu bakibuuka dda nti business omukulu Diamond Platinum katumwogereko azze mu Uganda nakolugula badde ne show ye Kololo abantu bazze mu bungi omuwagira olwatinga otya Diamond n'abayimbi be Uganda okusinzira ku audience yazo mu supporting nti wansi ndala azze mu Uganda ina audience enkana bweto mulwatinga otya kwa kizibu okusanga omuyimbi nga muna Uganda n'agenda mu nsinga Kenya n'abane audience ngeyo of course musajja wa amaanyi ate omusajja bakuleetera wano okuyimbira banna Uganda oba wa amaanyi just nti musically bogamba music wa amaanyi mu ngeri gyakolamu ekintu kye naye mu music kati ngaffe bwe tugamba mbu twagala mu ratinga ate tali eri mbasi bayimbe nnyo kuba te wano tulina abayimba wano tulina abayimbi te boleeta abayimbi kati mu kaliba za abali mu style za Diamond wano tubalina bangi ababi nti muyimbi amanyi okwe positioninga amanyi okwe marketinga amanyi okola business naye mutacha mu cha talent ati wano utayinza obuta competing tulina abasukka wa of course wana atayinza obuta competing awo mushusho okujja malobozi kwa tubalina banya bayimba nnyo naye nga musajja mukodomi waffe wano yazala muwala waffe kwegamba muntu si mubi Diamond musajja mulungi olaba nti si mwina akoze buzibu bonna Diamond yatugambye ati abayimbi abali mu East Africa balina okuyiga okuinvestinga sente zaabwe atadde sente mu TV era yesinga okuba ey'amaanyi mu Tanzania ku Sunday Radio bwe yatugambye natugamba nti abayimbi ba wano mulina okuyiga okuinvestinga sente zammwe mu bintu ng'ebyo ebiza sente ekyo kyogerako ki okubanga Diamond yabadde akigamba abayimbi ba wano ekyo kikulu nnyo ndowooza kiba na kukubeera nti nga bw'olaba kyekola kyokka nti toyinza kufuna sente n'otanoonya woziteeka industry yaffe tennatandika kuleeta sente nga ba Diamond bwe basetinga kati ensi yaabwe bwekola ki bweyo oba kale level gyaliko ey'okuba nti nno afuna sente mu bintu bingi streams ze okitegeera erinnya liri ddene ayina ebintu bingi byafunamu sente ogatteko company endorsements ezo kanafu wano bw'obeera n'endorsements ezo olina endorsements eziyingiza miliyoni ebiliyoni olina streams ezireeta sente okola ebivulu bireeta sente tosobola buta investinga era nawe oliola abantu baganda baffe ba radio nabo bali batandise radio wadde yali etandikisa yanga ya online naye bali batandise radio wentosobola ebintu bingi ojjukira ffe abayimbi amannya gaffe ate bw'otandika ebintu simanya mayumba kola buhotero mabaala ate radio zitivi ate kikola nnyo okubanga erinnya lyeri okitegeera abantu basupportinga kyangwa mu nkala abantu okikola ki olwa brand gy'oyina kyangwa bakitegeera naye nga industry yaffe kyetubadde era tugeza kulwanya nti industry ebe mbino nti wagenze kuyimbira miliyoni 5 ekyannamukaaka oba embalala n'ovayo ate ng'olina ozisipendinga olina okukola video ezicompetinga sente tezimala kati abaana ba Diamond yazze wano naye nga azze kuyimbira miliyoni nga 10 okitegeera nti olaba ezo miliyoni 10 bwe balya nga bafana gw'ovudde nazo e Bulaaya ebya Lulongo ovudde ozireese wabadde ova kuyimba kati eno gyemuva okuyimbira miliyoni 8 kati notulya nti ova kuyimbira miliyoni 10 ne miliyoni 8 ozireese okitegeera expenses okitegeera mwana kati nti oba toyina ngeri gyogamba otuuka ku level yabaki era kiba nti abantu abamu tubasinga oyimba naye batuyitako kubanga bainvestingamu olwakasente ke bakola ki ate ne business bwe gye balimu eri professional bakuze ba music kati wano waffe music abadde wagira gwa bana boy yajja banasaba emitwalo 15 ejja $1 ayagala private jet okitegeera ate nga bwebala zivaayo nnyo naye nti singa industry yaffe ekyuka neva mu mbeera eno ey'okuba nti nno tugitadde wanokka ku ground nene tuba tukyusa mu music netuyimba music agenda eri ewala ate tugenda kuba babi nnyo ezimu ku points ez'okunoting out zaali badde ziriwo okulaba nti industry etuuka awo kyeki kyaganye okutuuka ekisookera ddala government na recognizing music nga business nga bw'onoogamba nti tuzudde nti ebijanjaalo bya ttunzi bwe mulima ebijanjaalo bino
okitegeera tubitunde eno neno tetena kitegeera government nti n'okuyimba kutunda ku internet okuna ku social media era kufuna kutya tena kitegeera nti n'omuyimbi wakola ekivvulu waba omuyimbi ng'afunye ssente asobola okufuna abantu umutwalo gumu ku mutwalo ziba milioni 10 kitegeeza omuyimbi waba agenda kusasula omusolo aba agenda okitegeera kati ogatteko bano abantu abajja abaleese ebyokulya mu kivvulu abaleese ebyokwambala abantu bagula ebyebivvulu obuvvulu bikulaakulanya ebyalo abantu babasanga bagula engoye bakola kikugamba nekiba kijjo nti bizinensi eno singa tukitwala serious ekyokuyimba singa tuli wala kati nga bula bwetutandise okwegatta abayimira ebegatta nomanya nti omwezi guno tulina ekivvulu kyagundi ne gundi nga mukimanyi bagenda kufuna abantu emitwalo ng'ebiri bagenda kukyusa obulamu bw'abalala n'obwabwe naye nti obwo obumu bwe tebuliiwo kiba kati byebiri mu kujjajjawo tulabe engeri gye tukwatagana kiggwe nabaddeko ne bakyali bange olunaku olweggulo mu kati awo nga tunyumya ku bayimbi omwana omu naŋŋamba omu ku bayimbi mu Uganda omuzibu okola ne kolabo n'osigala ng'okyastandiza ebafana abayimbi b'okola nabo collaborations obabika oli ne boba nga bw'amaanyi ate ng'akoze ne bafana wabika palaso mulimba lwe mwakola n'abanga upcoming ekyo ekintu abantu bano tebayisa bubi okubanga bokola nabo collaboration ate obabikka nnyo obamegga nnyo mu nnyimba z'okola nabo Martha Mukisa wamubikka n'abanga eyakatandika okuyimba ekyo okyogerako kikuba yabadde complain y'amaanyi mu bantu okungamba ekintu ekyo omwana yakijjo nga ddala point entuufu bafana abika abayimbi bakola nabo collaboration nabanga ate abato ogaziyiza ekintu ekyo omwana yangambye nti omuntu ayinza okulema gwayinza olema obikaye Bobi Wine ndowooza ne Camillo naye abasigadde asobola obbabikka kati kubanga bw'oba olaba ombuziza ekibuuzo kyate nenkigaziya by the way omanyi kati tuli mu facts oba nga omanye by the way bwe twogera ku facts sikola nkukolabo na muntu n'atagirwanyisa bulimba lwenkola n'omuntu oluyimba olwo alulwanyisa kale kwegamba abo banga simanyi I don't know why ne enyimba zenkola era ne Camillo twakola oluyimba na deleting mu studio ate oyimba n'obabikka okola n'omuntu oluyimba n'omubikka music gwenyimba n'abantu omba bonna by the way kituufu enyimba ezo zimaliriza omuntu kwegamba ye alaba oba ng'olulo okitegeera oba ki kati enyimba zonna ezisinga zenyimba n'abantu bamaliriza ayina engeri okitegeera naye ate okindaze which is kina engeri gyekimbaddemu amaanyi ate munda bwe nkirowoozaako lera ate oba okikola oyagala ogakono kamulage nti ate ze enkuba ate oba oyagala nyimbe ntya era nti mba nina oluusi okuyimba oluusi mba ndabanga ate atayimbye naye nga ate kale nti ndabanga agize naye nga bwotya nti bwolina okuyimba ate ne combination bwenyuma kiba nyimba zemba nyimbi n'abantu ezo era zinyuma nnyo lwasonga nti mbate oba oluusi mbate mufanaga nti gwe oyimba bwoti ye nayimba bwati nekinyuma era abanga bewamu bakyokola naye lwansonga eyo obabikka lwakuba nti nga womanyi nti just nedda muba mukoze fusion ennungi naye nti abayimbi tubaamu okutiitira ate sometimes no kale n'okola ekintu oli munno vaasi oba zoyimbi ne zimulemu okuyimba ng'oba ali katubanga nze bonna osanga ninayimba akayimba ne radio naye nsobola okuyimba vaasi ze gwe nakola akayimba n'omuyimbi kale nga ayimba maloboozi mba nsobola okugenda nenyimba ne mukayimba kenyini ako wiizo wamukkakkanya olwokuba nti radio ayitamu nooti ziri okitegeera kati nti kuga nti ng'osobola okuyimba vaasi ya munno oluyimba nga gwe naawe nyini bwobone bwoba oli wekka osobola oddukola ki odduperforminga nti naye kwegamba ene webiti era nkyebaliza Katonda wekiba nga science awo era kitegeeza baita kwa kusiima okwo kwe twagala nga tukyalina mu nsi ne mutusiima ne tutegeera amaanyi gaffe ng'okyali ki ng'okyali ku nsi n'omanya nti nno ekitegeeza abantu bagambye nkola nnyo ekintu kino kati oba oyongeramu n'amaanyi okukubwa okitee naye jjukira nti tubeera mu nsi abantu tebaagala kukulaga amaanyi go bwe gali gw'olina okwenoonya mpaka lw'ozuula nti ndi wano ne weeyongerawo amaanyi naye kati abazungu bakizuula nti waakabi amayinja gonna bagakuwa kati tulage gwe n'abammeesa abasambi b'omupiira n'abagundi tolina kyobagamba bro tolina kyobagamba babawanika ne bateeka eri n'olaba eddala nga kituufu omuntu ne bamukwagazisa naawe n'omwagala ng'olabye eddala oba toli okitegeera olina omwagala so kati wano mu Africa Abaganda baffe Abanigeria bakitandise bakwagazisa ekintu n'oyagala n'abayimbi abatakukwatako olw'engeri gye bavugamu ekintu teekawo line bwe nakebera mu African Best Jams 10 kali ku namba 5 akayimba kano okapushinze tulaba nti kalina we katuuse ate nga kakyali mu audio ne video egenza okujja ng'amaanyi weegali already gwe kyolina omumanya nti kayimbiddwa abasajja ab'amaanyi nina baganda bange okuva tuve Masaka mbazira Tony Sunabini bwe twayimbye akayimba kano be baleeta eŋŋombo ya steekawo line ate era be batandika idea eno kati ne bajja ewange olw'okuba efield yange ne baŋŋamba omanyi tufusinge ebigambo bino nengira
ne bajjira ne idea twazita ffenna nga tuwandiika wano ne tuwandika olima ne lugolimba ne lunyuma buli omu n'alwagala ffe ng'abayimbi kati ne tuluteekayo kati jjukira nti basajja balina fusion yaabwe gye bayita ekinyaanyo gye batadde mu bantu ne bo era bataddemu ekinyaanyo gamba ekiyimba bw'okiwulira kyo it is a danceable song, it is a dancehall groove song nti ekujja wansi n'oyimuka ate erimu era erimu n'obubaka kubanga abantu abasinga tunawula industry nga bwegenda music omulabo bwagenda badiji wala music gwe bakuba tebakyafaayo ku profession tebakyafaayo ku kuteeka muntu oli ajja agambe nti osanga tweyagaliza nti osanga badiji bakuba music omufune baleka music omutuufu kati industry nebeeraawo industry nebeera nga terina competition kati gwe tulina music aliwo tunyere babana boy muganda nge gye tuba mu Africa ate nga ffe mugato mu twabasooka okubeera abakabi kubanga bakamiri basajja b'amaanyi babebe ku basajja b'amaanyi babobi twasooka Nigeria okushenga zizino kola bwa dipetwa story abakudi bazitwala tugwe tulina music babali kusibali bamutute naye I don't know what went wrong okubeera nga kiri bwe kubanga ku Nigeria pesi gye baliko ate bagambe tukyali mabega abanajiya pesi gye baliko tukyali mabega tukyalira mu industry ye Uganda kubanga singa tubadde abanajiya gambi batunyiza buli nsi wano y'omu Africa esinga ntandika obanyigira naye abamaliza nga dewe munyiga katonda gwe yawadde bagenda Nigeria in Kenya nabo abakolako olutalo baneres band their music baneres nini tukatudde tukopera kati mu bino twadde mu federation nga tugamba buli ayimire bannange nedda bana artist tukope ku baganda baffe aba Nigeria bana artist bane tuligeetu ne bannange tusigalidde music tumukyuse tuve mu music ono gwe tuyimba okusanyusa ab'oku byalo tuyimba music ya competing n'abantu gwe babulya nti ono music ya competing gwe kiri Alien Skin okuba n'agoba amawulire ensonga eno ebadde enkulu ne Diamond yaginootinzeeko enkulagana y'abamawulire oba abamedia n'abayimbi okuba nti omukulu ye yabejjako Alien Skin connection y'omuyimbi n'omuntu owa media esanidde okubaawo batalina kubaawo era neetaaga munne of course media yeetaaga omuyimbi omuyimbi neyeetaaga media nejjukira gwe abayimbi bonna bakini abayitinga mu nsi yonna media Uganda yebamekinze kitegeeza media yeetaaga omuyimbi kubanga media bwemaking omuyimbi ekitegeera kibanga kati gwendaga nti manager n'omuyimbi ani yeetaaga munne omuyimbi yeetaaga manager ne manager yeetaaga omuyimbi manager yeetaaga omuyimbi okujjako ng'omuyimbi tamanyi kuyimba tali manager talina mpisa tamanyi kiddako n'omuyimbi waba amanyi kiddako aba yeetaaga manager omuntu gw'anaagamba ekyokukola okujjako omuyimbi yeetaaga manager yoyo omuyimbi nga talina kyamanyi manager oli wakuba yesi muyimbi naye nga byakola byonna okitegeera yakulowoleza yakutegeera yakola kitomanyi gwe nabo babuuza tomanyi nebayiyaluyimba tomanyi nakiddako okitegeera kati media omuyimbi ajja gyetaaga agenda kukola nga kivulu gwe ndaba abasajja bateeka kati saawa no miringi gye tupromotinga music oyagala okuba ezi Spotify ze sente zi YouTube zaani okitegeera otunya abayimbi abazze wano bangi nnyo nga music batasiba ku TV ku radio naye bajjuza ebisaawe ate nga show zaabwe za bbeeyi so kati nojja nolaba nti no media oba ogyetaaga ng'olina kyotunda naye oba tolina kyotunda media yekwata kuba kati media yemekinze alien okitegeera media yemekinze alien kati saawa eno atawandiise ku alien oba ataddeyo alien amawulire ye okweyawula ku media kimusaawa ng'omuyimbi era ng'omusajja omugezi bw'aba nga gongama yagiyawuddeko aba agiyawulako ku stabilizinga nti lyayinza okuba nga dini mawulire bamwogeza kino bamwogeza kiri bamuteeka mu byatategeera ekyo kiba oba okulolwe oba okula kubanga waliwo level gy'obayagala ovaako ng'olaba obeera ennyo mawulire ate obanga munnamawulire obanga atali ate muyimbi kati obatandika kubeera mawulire bakubuuza kino ate ng'abantu oyagala bakumanye nga muyimbi kati otandika okubeera mawulire bakubuuza kino ti tekikwatako obanga nti oli mwogezi so nga tolina kuba muyimbi kyagezaako nozeera okubrandinga so that bannamawulire baleme mubuuza ebibuuzo ebiyinza omujja obeera ennyo mumawulire mubibuuzobuuzo ebimu oyinza okukola mistake n'ebibuuzo kati oza yo okwedistansinga bannamawulire si kibi bw'aba alina kyatunda ajja beetaaga naye luli nti nno bannamawulire baba bamwagalako amawulire kuba yatrendinga bafunemu era ekibaddusize wa alien oli apositinga yakola eki afunemu era okubako omulala nti alien kati si ali mawulire ono yaliko era bannamawulire ewali ekiddako yes so kati waddembe oga nti mbaredio sinze kubanga ate bw'abanaabera mawulire bwatabadde mu mawulire bajja kugamba okitegeera so
eyo bwe kiba kiri ku brand ye ekyo nakyo nze nina enjiri ekyabamu si kibi mwaka gugwako Freedom City wagituuzako ke mabegaawo tulina we tudda guno omwaka oba ogujja olina wenteekateeka of course kubanga tulina carnival dancehall carnival tujja kugiddamu ebiseera ebyo yali ya tulimaje kubanga era jjukira baatujja yali erina kubeera eri ku katikati so ne wajjawo embeera ne biyingiramu babbeba abo baani ne batandika okugira amawulire ne gagira ate biki batugenda mugabo bimanye baatuyita mbega tugenda okugira abantu tugamba banna eno kiganye ne tuze Freedom City n'ebooga ekyali awo kyali naliwo kwolwo ogenda kudda waawo boina tulina ekifo twagala ndoza kudda ku abagita Ddungu Resort wane Munyonyo nga ku yeno gye bakalumira gondi Mulungu oyita Mulungu mugimanyi Ddungu Resort ekifo kiri ku beach bulijjo jjukira tunoonya ekifo nga music for money alimu gamba olubeach pate elimu kati abantu baleeta nga carnival eri ku beach kati kavibe ekifo exactly kavibe kafa kutuma tunoonya ekifo osobola okuteeka abantu ekigaana tugende erugogo eyo obudde broka tukola carnival ebamu ebintu bingi bwe bagiwa obudde mwekoma saa 6 that is the only problem nenga ate oluusi waliwo kyanyumidde wa erugogo kama nti wali wanyuma ng'omuntu oze kuyimba just oli straight ku kyakuyimba kyokka nti ogenda kuyimba obudde ne saa 6 ze baagala naye kati ene mabbali g'ekibuga bamanyi otuwa obuki obudde kasitana ddala obeera nga tokyagaza kati obudde obwo noba ng'osobola obukozesa gundi zonna nezikola ki nezigweko ebintu tubikola bibamu stage nga 3 mubamu stage eyegundi eya byuma ebivuga mubamu stage y'endongo ekuba mubamu ebintu by'emizannyo ebiwera mubamu okitegeera so kati activity engeri zibe nnyingi kyova tuba tunoonya ekifo nga tekiriko time limit ng'osobola okugenda paka weoyagalidde okay nga tumaliriza industry Uganda weetuuse oba weeri jane obadde ogiraba ng'etambula ngezaako nnyo we tuli tutya ne we tulaga tulabawo oba nedda wabula just ekibuuzo kya kabi nnyo naye nga gwe kirina omumanyi amanyi kati ennaku zino tulina kubeera b'amazima music waffe ali wano Uganda talinayo lugendo music waffe ali wano Uganda gwe nkuwa example ya gondi yabadde wano nkimanyi sente ziyayimbidde ziwera million 10 oba okubanga million nga 2 kyegamba kati bwe ziba ziri mu million 2 gwe munnauganda kiyagenzo zireeta bakamilio balabe kamilio abadde namulenga ali Toronto akoze kigwala bekalesa zo sente ne million 10 sichwati yazifunye Toronto okitegeera kati nti industry of wedding nti tuli wano music tulinga fama mukola ki singa tufuna labe bamma tu government negira olusi ne kale government ebatuwa sente zayo nene tuwa sente zetubandi government kuba myaka ngabi nga government esoloza music okitegeera naye abayimbi singa babawa sente ezo omuyimbi wano n'atuuka kati abamu bandi badde bagenda wala wala bamusuuza naye weetaagawo sente weetaaga ng'olina sente kati ate abantu abandigamu tugundi alina kali ayimba nnyo biki tebalina support ekola ki emala era omaliriza okomyewo ng'oyimba local music omuntu ali badde agamba ne kati olaba ngenda kukuba ekiyimba kino tukiteeke kweno platform kati ffe tubaddeyo nga tuli mu kuyiga promoting music artist abulukukeeyo watu bakitegeera nti ensi yonna weeyagala okuyitinga artist waliwo apps zino abantu kwe bawulirira endongo kwe bagirabira ate bwe bagiwulira ne bagiraba okwo ate numbers ziri zimultiplyingamu amaja bwe batyo abo bonna abo kubanga batajetinga kiri ekintu ekyaki ekinene kati botunya music waffe wali just ali within gwe kubanga gotunya nyimbe eziriko zoga ati noluyimba luyitinga olaba sobola okurepresenta Uganda oba Nigeria oba ne Rwanda wano yoya jantu tugende mu kwepicha jantu nyimba oziwulira just nti zaffe za kunoonya ki vibe yawo ne bantu bali ku kyenge bantu bali ku kine si luyimba tuno lugenda gamba mbuno ndukoze eki it is good music kubanga abantu bamwagala ne we are just having a talk mutukoze mutyo okubeeranga kubozo yimbe nyimba nyingi suna bichi nyimba nyingi nnyo mutukoze mutyo okubeeranga muyimbe nyimba nga ziriwo okugwako andi ekyo kiki nagambye okulowooza nti ekyo olimba ne bwoba oyimbye ekintu nga kale message yakyo omuntu ajja lwawo gitegeera naye nga ajja kuwulya nga ogamba element y'endongo movement y'oluyimba olinga ne waba talutegeera nga si munna Uganda asobola okugamba nti that is good music or that music is a vibe okitegeera olinaga nti music vibe ye
ya ddala kwegamba ekintu bwe kityo kati waliwo ne music nga wakwayo obanga nga nawe oba okifiiringa nga music gwamba waffe waawano kunoonya ssente ku local market gye kaavugidde gye kaakubidde naye standard eya music ne mujja ne mu staging show n'oleeta abayimbi ku stage tetunnabe organized n'akamu kyekisooka bapromota be babadde bo batulyamu amajja of course promoter najja n'akulyamu amajja n'akola ekivulo nekigirabe gomuyimbi noba nga kitegeera so kati okuyimba kokka nawe olaba ebiriwo nti anyway omuntu yenna aba alina kuyimba ndowooza kati oba olabireyo naye nga manyi nti era ekituufu oba okifiiringa naawe omuyimbi nti kino nno kyenyimba kyaddala ekyange ekisemba mu bayimbi abasinga okuyimba live band in fact olinganga number one wange njawulo ki eyinza okugatta ku live band eno njawulo ki gyeyinza okugatta ku muyimbi esobola okulongoosa era ekibuuzo kirungi ekyo mwana maama kubanga otunira nti kati nange olaba offices zino ziraba ekibadde nga kyensumbwa tuli mu kuzimba studio ene ya music yawedde era bwe twafumiza no oluyimba teekawo live yawedde ogenda girabulako amasanze osanze ekyalo amasanze tegaliiko eya live tuli mugiteeka eri mu garage nti bandi njaga gitandika nti bw'olaba ntandise okuba ne bandi nega nti nzija kuyimba kitegeeza general oba style gye tuyimba tuba manifestinga abantu babatandika kumutwanga music owaddala nti bwojja kusaba music y'abaana baba tebazannya buzanyi ali mu feeling era biyimbika era binyuma kati ekyo abayimbi bangi nnyo nga okutereeza okuyimba nokola kikuva mu kubanga asobola okuwaayo obudde n'obako okuyiga okuyimba exactly n'ogenda music oyo golaba awangaala oyinza n'okuyimba ebigambo nti tinnamusanze ajja okundaba naye naye ng'obuyimbye obikodinga ng'oyatulira ku instruments oba gita oba gundi omuntu amanyi instrument yonna kibala n'abawandiisi teri muwandiisi mulungi nga alina okuba nga alina instrument gy'amanyi okukuba kugamba ye kudebe chobala nti wano omuntu atamanyi kuba instruments nga bayimbi oluyimba oluyitinga omulala lwayoza oba ye lwawuliriza nakopa ye tasulaga by the way omuntu atamanyi kuba instrument gobuli kyekijjo oba omanyi music amanyi kuba instrument iya awulira ne music n'agamba oyo music aliwo ne bwemmala emyaka 10 nga simba abayimba we bati abo omuntu n'aba n'ennyimba 40 nga ziringa oluyimba lumu osobola n'okumanya ebbanga ng'oli awo okola na bibi mu kodi emu ayimba omuntu ayimbira mu kodi emu ebigambo bye bimu naye ate music waddala oyimba oluyimba olwo kubanga gwera abaana babano bayimba ennyimba bajuliana bayimba dda baani nze besinga okulaba abo legacy baani nigwe olaba nti bwe balabikira we bapositingira ekintu amaanyi gaba maki iti yamata mukiseeyo nungi nnyo era enyumira abaana kati ekyabukusa abantu oluyimba olwo mwalulowoolezako bbanga ki wali baffe tebirwawo oli kasitafu bane rasta twandibadde tutuyitako mu studio twatweseza okukola ekyo tukwajjukira Martha ateera muwala wange oba Martha muyimbi wange oba abaddeko mu Magic Town kati ekyo already twakwata kati ate bwe yafuna abamanaginga koze eno ntera nnyo okuba n'abaana bajja nnyo gyendi olw'okuba ndoza nina fiiru eyo okuba nti okitegere bakiwulira nti energy era ebintu ebisinga Martha yabiyigira ene mu Magic Town kati already twakwatagana dda nti oluusi tukola nnyimba n'abantu baffe nga mulukola nga tewagala ddukola lubeeraawo kati engeri gyalina abantu abamanaginga nti ebbafa wali nti nituga mu studio anti okuyimba kati nganze tekintwalya bbanga mpozi okujjako ng'oli ampadde mulamwa nti guwandiike ebiki naye mbaze ngambye nti guno omulamwa gungenda oyimba oba nenfuna omulamwa nti kati kanyimbe ku soda kanyimbe ku microphone mba ntegedde kanyimba ku microphone ngitandise nenyimba ku mutwe gwayo nenyimba ku shape yayo nenyimba ku gundi yayo osegera kati mpaka lwenjimalo nenjikuteeraawo kakati so kayimba ka Martha twakauza bbanga ddene era nga kakolera kali mu vibe yo bireke tonyume yali remix yali remix kwa Martha ali yakayimba nezija nekateka mu vibe era nga oleka fune vibe omuliro negukola ki negukolera just era bwekiti atera nabo bebala okubanga banzikirizamu nga baganda okugamba nti bafa akikola ki akikuba okutegeka show kakati ebintu bya concert bino lwaki twadda mu bintu bya carnival bino nti concert kwegamba twagala tukatandi carnival tukimalire mu carnival lwansonga okukola ekivulu kyonna abantu kasaba kula ku stage oyimba otya kuba mu carnival mwenyini mwetukola ki
mwetuyimbira era bwe mukaniva banga concert kubazi ba concerts tekiwabayo ntino bakaniva yakulya mmere bakituba tukuyimba just ntino wamazemba nchiliding era segundi ogirabanga ngera bali ku concert ngala oba akoze concert ngabo ogamba nti ogenda music show it is a music show kaniva ya music show nti obogerwa kubola ebintu bingi fashion bikinenga kiba ku kuyimba era abanyambala tujja tongera tewagira beri last time nti oba oyoma kugwedde ojaba nti ebyo kwambala bukimu kiba mugereza okulanga kiba perfect n'okuyimba kwennyini ebanga concert waka kasitofuna ag'okuŋŋanyiza abantu ago gonna maanyi abantu obataddewa abantu usiku nti webatwalira ogogombulo okoze ekivulu ate ekivulu jjuka si kyekiraga mbu omanyi okuyimba baza n'okuleeta omuntu awo ne bamusondesera abantu ne bajjulaawo naye nga ate okukola ekivulu kyekitegeeza nti omanyi okuyimba eyo business okola ekivulu oba oli mu business ne tosobola kuŋŋamba mbuno mu bivulu mwekakasiza nti nze nsinga gundi okuyimba kosoga muno mgondi katugambe nti no katinga lutalo yatimbye lugogo ne Maddox ani asinga oyimba bona bayimbi ne Maddox muyimbi ati gamba ani asinga goli bugete ekigera mbasazeo naye nti abo katigambe nti abayimbi bakola ebivulu buli lunaku muzamba tutakolanga kivulu ne tekijjako maanyi gaki bafana batakoze kivulu tekijjawo maanyi ga music oba kikyali ekivulu just business ate nekyala nakyo kituyamba okwongerako ku maanyi nti omuntu bagamba nti egundi alina abawagizi oba ki nejjukira lwaki n'abatalina abawagizi bategeka ekivulu nga bapromoter nateeka ekivulu abantu bajja nga tasimuyimbi kitegeeza nti ebyo organization n'organizing a show n'ogiyita abantu n'okola begenda okukolebwako abantu basanyuka. Naye lwaki Sigwa abeera president w'abayimbi mu Uganda? Lwaki Sigwa aba president? Kekasembayo nga tetulina president tulina president n'ekyokubiri bino ebintu bibaako okwaba nga bono gati waliwo okukifiiru nze njagala nnyo okunkulembera kati waliwo abantu ayagala kulembera naye njagala okunyo okubeera kakiiko oba okubewa b'amagezi oba kale bwe ba president wange nga ndi oba kakiiko bawa nenze saagala kunkulembera njagala nze ndi mukozi kati nti nsobola okuba n'ebirowoozo oba ebirungi bwe bikola amakulu ne tubiyisaawo ne bigenda ku ki n'eri abantu abakulembeze nga mutuufu akikola ki ndowooza akisaanira era nga yakyagala nokyagala ng'alaba ajja kito which is tuba mu position tufu osanga omuntu ayagala ekintu ekyo nga yakirimu.